namala emirundi okera kuma kyokudda ku gundi n'atandika okuvuma abamukuza abakuza be n'atandika okuvuma baganda be n'atandika okuvuma obwakabaka bwa Buganda kubanga ovuma Katikkiro oba ovumye obwakabaka Buganda bwonna kyali kikyamu. Ensonga yandibadde agikwasa kijja kikulu nga taata we yamugamba nti entalo ze zibazizze nabeera mu nsi muno ng'asoogera ne mu Bwakabaka nabeera mu nsi God forbid ensi esooka okukyuka. Mwasibye mutya abatulaba, nze Jonas Sentongo mbaniriza ate nate ku mukutu gaffe omuganzo gwa Tindi Files gwe naye akatwenga kugendera ddala maaso n'okubanga ate osubscribinga yene ensibuko y'ebirungi ate era n'ebyessanyu. Well, tubaniriza nnyo ate mu weekend empya gye twatandise bingi birabisa okubanga ate bigendera ddala maaso. Naye mu nsonga eyo tukyazizza omugenyi waffe olunaku olwaleero Jacob Omutuuze ku set. Tugenda kuba ate tutaanya ensonga ez'enjawulo nnyingi. Omwo mwe muli ensonga ya Tamale Mirundi akatambi akalabiseko kubanga yakoze ekikolwa abantu abasinga kye bataayagadde bwe babadde ne family gathering nga bagezaako okubanga ate bamuwabula mu nsonga emu oba endala n'asalawo okubanga ate ensonga zibadde bamutunuzaamu azeebalama ne yeegoba bw'atyo ne yeetongola okuba nti takyali mu kika kya Nkima yeewadde era ekirala. Ensonga ezo tugenda kuba ate tuzitangazaamuko tuzikubemuko ku ttooki tulabe ate ebyasobye bwe byalabise naye ate tunagenda ddala mu maaso kansabe omukulu Jacob Omutuuze abalamuseeko ate tweyongereyo n'ekyo kitulese olunaku olwaleero. Omukulu Sebo taata wasiibyo ki? Yendi Sebo ogamba otya? Obulamu buli butya? Sina tabbu ndabulabye ensinge gye tutwazaamu speed tuvuga speed tuze ne tuzeere naye nga life yo bweri ate n'ekirala nti Katonda abakuwadde omukka ogwebazanga because wali abantu bangi mu time eno abali emulago batasobola kwogera kati buli lunaku lwenkeesa nga nkyale mulamu nebaza Katonda buli wovuga emmotoka nonga oli mu taxi oli mu bus oli mu motoka eyo waliwo betta ne bakutulako amagulu naye Katonda akuyamba nodde ewaka nga amagulu kwegali abaana bo bayina teri muntu afudde omwaka nga guweddeko okibaliza Katonda. So nebaza Katonda olw'obulamu nebaza Katonda olw'ensigo y'omukka nebaza Katonda olw'ensigo y'ensi gye yanteekamu yaman. Obulamu bo buli fane obulamu bw'ensi no buli fane muganda wange era obanga Katonda akuwadde obulamu olina okumakinga sure mu bulamu olina ekintu ky'oswalirwa bakita kuswala goswalirani swalira mama wange taata wange family yange okutwaliza wange family yo kigambo kinene mu bulamu bw'ensi olina okufunayo ekintu kyosa kyugwagamba nze mu bulamu bwange sisobola kukola kino ewe nkola ekintu kino omuntu no akitegeera anandaba atya oswalirani kankiddemu kikubuuza swalira family yo. Nze mu bulamu bwange nswalira nnyo muwala wange gwe bayita Melissa ate nswalira nnyo ekintu kye bayita Bunamwaya division gye nkulembera nti nandibadde nkola ebintu ebyekisiru bingi kubanga tewali tekintu kyakola blog awe kyesasobola kukola so okugula YouTube channel ntandika okuvuma ntandika okwogera nsokera amachane nkwata TikTok yange ngenda live nenkola buli kimu kyomanyi nti omuntu akikola ali weird naye nkera kumachane ngandi omwana nga nalaba ate ku video gino emyaka 10 ejijja maaso oba 3 ejijja oba najikera kumachane agitegera kubanga alina smartphone. Abantu benkulembere Bunamwaya banalaba batya omuntu nga talina kyasalirwa togendanga naye mu lutalo okima kuswala kigambo kinzibwa lya omuntu nga talina kyafiirwa nga lulimi lwe talina kutya togendanga naye mu lutalo era wakera machina kukola ekintu bwatasobola mwanukula kati gwe mufuna nonyenyanukula endala yoyinza omwanukiriramu tuvala nti abamu abantu abalina ekyokusalira tebazza muzigo bwatakufunira abantu kukuba yina akera machina akwata senazo ne bakukuba nga tali nayo nitasobola kudda mu kamera anaga nti omanyi nzira mugundi because alina ekyokufiirwa. Omuntu yenna asookera ku macho okuteeka olulimi lwe ebigambo by'obukaba nga tatidde nga teyeesiseemu nga tategedde nti eka oba wenzirayo oba emyaka 10 ekigambo kino kyenjogedde kigera kuntwala kitya tugeranga naye mu fight kyova nti ensi yaffe eno era abantu abawakanya
President Museveni at times bawagira because omuntu awuli wabula omwoyo w'okutegeera atandika okuliraana abantu emyoyo gyabwe egyafa ogiteeka mu bukulembeze. Otuna President Museveni abantu bonna bamulwanira entalo bawemula tebakitegeeza n'obukulembeze bwe bufu mu maaso ga Katonda because mubamu ebintu Katonda waki yatonda omuntu n'amuwa amagezi agakola engoye nego n'okeera ku makiro okwata ekintu ky'omunda n'okikuba n'okivuma abantu n'oweyambula empale n'olaga abantu obutuliro bwo ng'ebufaanana ate nkeera omusajja n'akeera mu makiro agamba gwe RDC. That is weird. So ensi yaffe gye tutambuliramu eno mwana abantu tebakyaswala nazzi kuno ng'okumulaba ku mpale y'omwana omuwala kyali kiva ennyo naye kati empale ozirabira buli wamu kyova olaba 80% abawala abali mu Uganda beetunda kati beryamu enkuta 80% buli muwala gwolaba ali mu Uganda muno 80% beetunda era kyova olaba kizibu nnyo okgenda mu masomero era singa balega nti omuntu okufuna lipooti tumala kukebera oba oli virgin oba toli virgin kizibu nnyo okgenda mu masomero osangayo abaana 80% nga bali virgin era ojja kusanga 20% 10% because ensi yaffe efudde but end of the day nti omusingi gw'amaka gutandika okufa abaana bafuuka bakita amawemu kano kitegeeza ki gwe Muganda ennyo oba kuba amawemu oba otandise okwetyoboola kati essaawa zino abaana bafuuka amawemu kano eri ensi nga basingo mother bayitiridde nga basingo father bayitiridde ensi tebeera mu straight way ensi ebeera bw'ogenda e Kampala awo n'otambula mu Kampala ojja kusanga ebitundutundu 7 y'abaana abawala abazze okukola nga bali bwereere nga bw'otunawo oti n'ebiri munda byonna osobola biraba okitegeera kyova Gloria Bogi yavudde n'abagamba nze nabadde encouraginga abaana abawala benyumirize mu kiki bali bakkirize mu mubiri gwabwe nate ne vidiyo okitegeera naye nga tulina obukulembeze obwaleeta etteeka lye baita computer misuse mu parliament okitegeera okukozesa bubi omutimbagano ng'omusango gyeguli ate gw'amaanyi gwakasibisa TikTok emyaka 6 ni Gloria Bugi yazze n'agamba bannange nze nabadde nakoze vidiyo eyo nga nkalejinga abaana abawala okwekkiririzaamu emibiri gyabwe n'abuukawo nakyo enkyera bamuyita ne mu kivulu n'ayimba okitegeera bw'ogenda e Tanzania omusajja gwe bayita Diamond Platinum yakwata vidiyo n'ateekamu abakazi nga balina obubina nga bali mu mpale zokka gavumenti neewera vidiyo ye nemubaninga n'omubaninga ne wano e Uganda bw'ojja okusanga tulina abakulembeze babeeyita basima bapulezidenti b'abagundi nga tebasobola kugamba ku bayimbi baabwe e Uganda omuyimbi akola mistake natta omuntu n'akuba omuntu tulina gy'osobola musibira okitegeera kati ensi yafuuka mawemuko tujja kutuuka ekiseera nga mu Uganda muno okufa kuli nnomo ng'oyitawo omuntu bamusaawo okirira wansi bamusse wali bamusse kyetujja nga byali e Rwanda bigira kutuuka mu Uganda because ensi oba ti ejjuddemu okuwemula ensi oyo banga ejjuddemu okumansamansa amateeka nga gali aweegato bebejja okusanga but end of the day tugisabire fe abategeera tutegeera kyova batuyita nnyo ba motivation speaker but ebitundu byetwogera twogera bya ddala si byakujubisa era nze tujja kunsanga vidiyo nga mpemula naye nga nsobola okuwemula nsookera ku makya okufuuka buloga awemula naye sisobola kuba nina kintu kyenswaliro nsookera ku makya nenkwata netandika okulumba buli muntu yali annumbyeko naye sisobola katumba sisobola nanga manyi ganja gateeka ewalala. Okay, ku nsonga eno ey'amawemuko ogireetinga otya ku famire ya mwami Tamale Mirundi kati omugenzi okubanga olukiiko olwatudde Tamale Junior abansinga bakuyise kusiibuka mpisa neyegoba mu kika engeri gye yayisizaamu basenga be bataata be. Ensonga eno gyogerako ki Junior kye yakoze eddala kyasaanidde oba yabadde ayina okuguma n'awuliriza obubaka abatwala kati oba abaliwo kati mu bigere bya taata we babadde bagezaako okubanga ate bamugamba ku taata omugenzi byaleka ate
oba oli tetuyinza musalira musange ebyamusobako. Omanyi nazze kuno mu Buganda omuntu wafa aba takyalina musango. Ffe bamulya mmere tetukkiriza kujajinga muntu afudde mu Buganda. Nazze kuno siri musajja Muganda naye omukyala eyankuza maama wange bamwita Nakanwaje Christina, mukazi Muganda, yanjigiriza ennono zo kubeera Omuganda nti Omuganda yenna oba omuntu wonna oba afudde omuntu alina supposed omujajinga ye Katonda. Era omuntu ayinza omusonyiwa ebintu ye Katonda. Kyova olamukoze kagamba Katonda amusonyiwa byonna ebyamusobako. Tebagamba nti Katonda amusonyiwa byonna bye yatukola nga ffe abantu abasigadde ku nsi. Ate n'okufa kirabo nti okufa ekyo Katonda yakituwa nti kirabo tulina okubeera nakyo mu bulamu bwaffe. Either you like it or you don't like it. Either bakuma nga president oba nga tebakuma ojja kutomera lumu ekintu ekitibwa okufa. Naye oba otomedde okufa olaba ebintu bingi naye senga twali tusobola nga osobola okufa n'okomawokko abantu banyi bandiwemuse Kitasoboka. naye tekisoboka. Muntu omu bwe byafaayo bukyanga ensi ebeerawo yali Yesu yakera mu kyokufa n'azuukira. Bali babiri by the way ne Yesu gwe yazuukiza babiri bokka bokka, basigadde ffenna tutebeeza buteebereza there is life after death. Naye kasooke okwetwala okwebaza kuno eri maama wa Tamale Junior amuzaalira ddala. Maama kikola kye yakoze nga bavoola omwana we boogera ebibi ku mwana we ng'atudde asirisa abatunulira waati si kyangu. Era ne ngamba bamaama bonna n'abali eyo omwana waakulemanga okugunjulanga ewaka tomugunjiranga mu kkubo. Nkikuddiremu omwana waakulema okugunjulanga ewaka tomugunjiranga mu kkubo. Olwaki? Nina pasita omu twali service ewedde atuyise ewaka we tuli mu kulya mmere. Akana kali myaka wakati wa 8 ku 7 ne kaveri abaana abato gye babeera ne kajja ne kakwata ekifi kya maama waako ekyenkoko ne katandika okkirya ku dining eriko ne pasita. Bad manners, don't do it. Namwekobya. Pasita yakuba omukazi oluyi nga ne bbayo waali awo wepwa ffenna emmere ntugamba amukubye. N'amugamba tokeeranga ku makya okugunjula omwana ng'akulemeredde omugunjulira ewaka. Era mu Buganda bagamba omwana omusiru avumirira ki? Nnyina. Tavumirira kitaawe. Avumaganya nnyina. Avumaganya nnyina. Lwe lulimi Oluganda olutuufu. Omwana omusiru avumaganya nnyina. Ekigambo omwana omusiru avumaganya nnyina kiva ku butonde bw'ensi. Nti Katonda yali atonda ensi yakwata obuvunaanyizibwa bw'ensi n'abukwasa ekintu ekiyitibwa maama. Lwakaba bamaama bangi nnyo bwe batonda obutonde ku nsi baagala nnyo kye batonze. Tebasobola kugunjula kye batonze. Kati olwo ensi ne bagiwa ekizibu ekyokugunjula maama kye yatonda. Katonda mu buvunaanyizibwa bw'ensi yawa emyezi 9 oluusi 7 oluusi 8 nga maama yalina okubeera n'omwana oyo muteekateeka nga buli kimu omwana kyagenda okuyitamu kyonna maama yalina okiseetinga. Nga maama wafuna ekizibu ng'ali lubuto byonna bibbukira ku mwana. Tugeze essaawa zino olina omukazi alina omwezi gumu ali lubuto najja gaa nti ndi lubuto nomugamba lubuto si lwange olwo si lwagala mu lubuto tugyemu. Maama nainsistinga agamba kandukuume omwana wange mwagala. Byonna byomuyisizaamu omwana si wange nze olubuto lugyemu bigenda direct ku mwana because maama kiipa. Maama mukuumi w'ensi nti obukuumi bw'ensi ayogerezeganya ne elements ezifuga ensi ze zirwayiro elements ezifuga ensi. Etonnyonnyole. Kijja bigenda mune ategedde elements ezifuga ensi azimanya nti elements ezifuga ensi maama ekyenjawulo kye yamutonda Katonda ku ky'omusajja nti
omusajja tasobola kwogera ne elements ezifuga ensi, omukazi ayogera ne elements ezifuga ensi. Era kyovola nti bw'oba oyagala kugaggawala osobola okweyambulira mu mukazi, bw'oba oyagala kuganja osobola okweyambulira mu mukazi, bw'oba oyagala kukola ekintu kyonna kyonna ekikuyamba nga ggwe omusajja okijja eddagala liri mu mukazi. Ate magulu ge, amagulu gamanyi ge gaki manyi siri nkulaba nnyo okola interview n'abantu bangi kati nze tonkola nko interview sikyo mu bulamu bwonna gwe gusoose. So njagala nkunywe ekintu kyambuziza nkigenda kiddamu but nkiddamu nga omuntu atege ekinjegezaako kunyonyola. Nange njagala okubuuza amagulu ge gaki nga sinakuddamu ekibuuzo kyo. Ebikola ebyo kwekabasa amagulu kyekimu ku byobugagga Katonda byawa omukazi, era nga amagulu omukazi waba agagalise byonna yabisasula. Lwe olugero lugamba nti omwana omusiru kigambo ekyo avumaganya nnyina mu lulimi Oluganda. Kitegeeza ki? Nti ojja kuzaala omwana olunaku lwaleero ogana omugambako olunaku olw'enkya omwana oyo akufuukira ekizibu mu nsi, okwate ku ttama naye nga tokyasobola kukera makyakola ki kukyusa nsi, kyaliwo kyapeninzi kigenda mu maaso. Ekibuzo kiwambuuzizza Julia muntu mukulu era naye alina ebintu byakkiririzaamu. Kiki kinaga nti sooka kwebaza maama we okubeera omukazi omugumiikiriza nga bavuma omwana we atudde asirise, kubanga obukulu n'okubeera maama ebintu ebyanjawulo byawukana. Kizibu nnyo okusanga maama asobola okuva mu mwana we. Omwana abanga mubbi ku kyalo maama basigala maama. Kyova nti maama omwana ne wabanga afunye obuzibu maama yasooka okutegeera nti omwana wange tali bulungi, afuna okulabikibwa okwenjawulo baba bakitana kyebikiro. Kyekiri mu Luganda mukite kyebikiro kyekiri kyenagambe elements ezifuga ensi zoogera ne maama, zimanyi maama, zibulira maama, ziripootinga ewa maama. Kyekyebikiro mu Luganda nti omwana waba afudde ng'ali Saudi Arabia tata tategeera ni maama asookera mu makina sensinga agamba waliwo ekituuse ku mwana, waliwo ekituuse ku mwana wange. Bwa maama asobola ayagala okufainiga out asobola okukwata n'akubira abaana be bonna ng'alina abaana bangi, bw'abanga alina babiri bonna bakubira esimu oli bulungi. Ekyebikiro ensi ekimugambe nti ekintu kiwatonda kifunye damage oba kifunye obuzibu nga tata tategeera. Omukyala baavuluza omwana we ng'atudde mu nsonda, omwana n'akwata ekkubo n'atambula, amugamba Junior sooka okomewo. Omwana agana okukomawo n'atambula n'agenda. Ekigira kya meeting ekyadde kyakulabisa Junior nga watalina mpisa, nga wasobeza because bonna n'abatudde mu meeting teri muntu ali perfect. Kuba n'ekirala tuzze tulaba family ez'enjawulo zifuna meeting zaabwe niti oba waata akutte kamera. Yes, n'abali mu meeting teri muntu ali perfect, teri muntu ali perfect. Omuntu ali perfect ali ogwo ye Katonda. Katonda yawa omuntu ekintu kye bayita will of understanding, will y'okutegeera. Katonda amanyi ekigero okwapeninga olunaku olw'enkya, naye omuntu amuwa will y'okusalawo agamba tiyagiwa kisolo naye ati saawa zino ebisolo bitusinga okutegeera. Obadde okimanyi? Tiyagiwa biwuka naye osanga nti ebiwuka bikola omulimu gwagwo omutuufu ogugatta ku nsi. Buli kintu Katonda kyatonda kakibe kimera tiyakiwa wiiri yakutegeera nga ffe gyagiwa abantu. Naye ate empologoma webeera mu ttale omwo nezaala ebyana 5 nga bisajja, ekisajja kibitta byonna. Waki kibitta? Kiba kyagala takinga over. Ebyana 5 senga bikula ne bibeera nga kyo byo bigera kulya ettale yonna liggweyo.
bwebanga byana bitano empologoma ensajja esobola okulekayo ebikyana kimu netta ebina ebyo ebina ebifa kino ekimu kyekikuuma omukululo gwabyo ate bo mu mpologoma birina ebintu ebyenjawulo nti taata woba okuze ogenda mu fight n'omwana wakuba omwana womukuba avaawo ewaka n'agenda atandike ewuwe okitegeera mu mpologoma nkoleta wirya okutegeera empologoma esobola okulwana n'omwana gwayo nga gukoze wegukuba kiba kitegeeza omwana oyo ava ewaka agenda atandika ewuwe ekika kye ekikye onfuna agenda atandika ekika kye ekikye nalaba video ya Junior ng'akola ng'ayogera ku Oweekitiibwa Katikkiro n'Obwakabaka bwa Buganda era buli muntu agenda okunyonyola ensonga ya Junior olina okuteekamu Obwakabaka bwa Buganda naye ate nze nakula banjigiriza nti no Obwakabaka bwa Buganda kyekimu ku bitiibwa Omuganda byolina okutambula nabyo either you like it or you don't like it n'Obwakabaka mu Bwakabaka bwa Buganda mulimu ekintu kibaita omukopi nze ndi mukopi sikkirizibwa kwogera ku Bwakabaka Katikkiro si mukopi kuba kati kabaka we wabweru era n'ava ku Bwakatikkiro asigala bamuadressinga nga yaliko Katikkiro avudde mu lulu lw'abakopi kati ki atula n'abalangira ate Katikkiro newalibanga avudde mulamu bw'ensi asigala nga kaki kubanga kabaka yamulonda kufuuka kabaka wabweru omuyambako mu ddamula buli oyingira olutalo n'Obwakabaka toluyingira muntu omu mulimu abantu bebayita ba silent majority abaagala ennono yaabwe nga bajagala ebyaddala ng'asobola okutta ng'asobola okukola ekintu kyonna kino kyekisiru Obwakabaka because abasajja abedda bakabaka abedda unobale nga yagala kubumuza effumu lye nga tayagala ligende mu ttaka ng'omuntu ateekawo ekigere kye kabaka n'awumuzaamu effumu omu abantu okutandika okuyisaamu Obwakabaka amaaso bwatandikira ku bajulizi bazeketabuza abali awo baani bali ku ddembe okitegeera because eddiini yatandika okunafuya Obwakabaka nekijja ne politics natandika okunafuya Obwakabaka kati Obwakabaka bwa Uganda ensangi zino bwafuuka kisiimula mu matu g'abantu ne maaso g'abantu abo abatakkiriza mu kintu ekiyitibwa ennono nze nzikiriza waliwo ensonga lwaki Katonda yatunda nti waliwo bakabaka mu Bayibuli kubanga mu Bayibuli mwalimu bakabaka bweba ensonga eyo gyeri nganze omunkuseere omukopi nina keera ku makya kugondera ekyo Katonda kyeyateekateeka mu nsi kubanga Katonda si musiru era mu Bayibuli gye nzikirizaamu ajja omukopi n'amutuuza n'abalangira sajja bangi nnyo be yajja eyo n'atandika obbatuuza n'abalangira but issue ya Tamale bodda ate kunakyo kusaidi ye taata we ebintu byeyakola ng'omwana abikiririzaamu era abyenyumirizaamu yamulabirako teri mwana gwe batakuza mu nsi kuno nga tasobola kudifendinga taata we era omwana tasobola kudifendinga taata we abeerako ne problem ensangi zino abaana waki tebakyawa bakyala bitiibwa structure y'amaka yafa bw'obanga oli musajja mufumbo ofubanga nnyo okusomesa abaana bo bonna bw'aba muwala okumakinga sure nti akola emirimu gy'ekiwala bw'obanga mulenzi okuprotectinga ekitiibwa ky'amaka ekitiibwa ky'amaka kyekiki yeggwe taata bw'oba toliiwo omwana omulenzi alina okutekinga over ekitiibwa ekyo nobanga asinga obanga muto okusinga bakulu be olina omulekera omuganda nti kuuma maama wo ne bakulu bo kubanga nze wesitali
gwagenda okutwaza erinnya lyange maaso oba gwagenda okuprotectinga amaka gano. Ensonga tulina abaana batalina laavu mu mitima gyabwe because maama yazaala tayagala, taata yazaala tayagala, maama yakeera ku makya okuwakadi ogamba kanzaalira okuba nsagala kujja mu lubuto, nyinza okufiira nga nzija mu lubuto, nakuza omwana naye ngaomwana amukuziza muwawa. Kibi nnyo 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 okukuza omwana nga talina gwatya ku nsi nga n'okufata kutya ekijja kijje kubanga mu mateeka olina okutya okufa bw'oba oyagala bw'oba toyagala. Mu mateeka olina okutya obulamu singa bukugibwako ki ekiri awo, ki ekiddako nga mukka gukuweddeko nga tokyasobola kutambula ng'olimu bakutwala kyotamanyi ffenna kyetutamanyi ki ekiri awo. Bw'oba totya kufa kiba kitegeeza n'okusala tokulina mu mutima gwo, okitegeera. Era omukyala yenna oli eyo yigiriza nnyo omwana wo n'oba nga oli mu kiyumba okutya ekintu ekiyitibwa okufa, okutya ekintu ekiyitibwa obulamu. Maama omulimu gwe omukulu kwe kusomesa ensi bw'erina okutambula, kwe kusomesa eggwanga nga bw'erina okutambula. Even if oli mu kiyumba essaawa zino, ebiseera by'omala ku TikTok ng'olaba vidiyo z'abantu, ebiseera bimale nnyo oyogereko n'omwana wo gw'aleka mu Uganda. Ebiseera by'omala ng'onoonya omusajja oba obulamu obulungi, malako awa 2 okubireko ku mwana we essimu oyogereko naye awulire ku ddoboozi lya maama, kubanga eddoboozi lya maama liwoowa omwoyo gw'omwana, even if mukulu, even if muto. Wenatunuulidde vidiyo gye baatadde ya Junior nagitegeddemu ebintu bingi. Nganze omuntu, nze ekisookera ddala bonna nje nabbasalira omusango, kaabe Junior, kaabe family. Bayibuli egamba otyanga kitawo n'ennyoko ennaku z'oku nsi zo zibeerenga nnyingi. Kitawo n'ennyoko tebategeeza abantu bakuzadde, kitawo n'ennyoko bakutegeeza abantu abakusinga obukulu. Naye wootuukamu extend nga tokyatya n'abakulu, kiba kitegeeza n'ekitabo ekitukuvu oba okinyoomye, either ekya Quran oba ekya Bayibuli. Mu Buganda bagamba omwana tasobya. Bagamba batya mu Buganda? Mu Buganda bagamba nti waliwo omuzadde tasobya mu Buganda, nti omwana obanga okoze otya nga maama we ye musiru nga ye mukyamu tasobya. Okitegeera? Gwe asobya. Omuzadde ayinza okuba nga tali ku nsi nakira ku makya nakulekera abasika oba abakuza. Abakuza ako balina element taatawo gye balabamu nti esobola okutwala mu maaso, balina element gy'abalamu efaanana nga ye. Lwakubanga abakozi b'ennaku zino babawo obuvunaanyizibwa bwe batali lwedde kutwala mu maaso, kutuusa mukolo. Bw'ogamba nti oli mukuza wa muntu n'akola ensobi, twetaaga mu likodinga nti yasoso kyeyogerera nga n'ekika nkivuddemu, kati naafunayo ekika kyawo kyeyayagala n'atuma n'erinnya lye nga ye lyajja okugenderako. Naye nga nkugaa nti no oli mwana maaso gaabwe, eŋŋunjula yaabwe yandibadde yanjawulo nnyo. Nti eŋŋunjula yaabwe osookera ku maama we n'omuyitanga maama. Twetaaga kutuuza bantu bonna nga ggwe omukulu w'ekika mutuukire maama, because maama alina amaanyi mangi nnyo agakugira abaana oba omwana okukola ekintu ekyekisiru. Era maama I think mu byafaayo bya Tamale mirundi Junior omuntu gwasinga okutya ye maama we ate okusinga taata we. Mwanya ekitiibwa. Okitegeera? Bw'ogamba nti omwana nani gwayinza okutya? Nze mu bantu abayinza okunzikakkanya muwala wange. Yayinza okukkakanya. Ayinza okunzikakkanya nganze. Era buli kimu kyengenda okukola ekyekisiru nkubamu okufaana singa omwana nakitegeera mba ngenda kuswala nnyo. Okitegeera? So wabanga Junior weakness ye maama we, yita maama mutuuze wansi. Twetaaga kuyita bantu bangi nnyo ne mujja waabeerewaawo ng'omunenya
oba ng'omwogerako because tukize tugaane Katonda yatunda abantu nga tulina obujja. Bw'obanga atamala emirundi yalina omukazi oba abakazi tosobola kuyita ate bajja boonu ng'oyagala kutereeza omwana we muyite nga ye omutuuza omuganda omanyi maama omwana bye yakoze bibi byalaze nti ekika kyaffe byavodde Obuganda gye twagenza okwetunda. Mbadde nsaba omumpitire wano nga tuli mu meeting abantu aba basatu mukulu w'ekika maama n'omutabani naye tosobola kunenya mwana ngalabawo maama ngalabawo omukyalo omulala tata gwe yazalamu abaana abalala obviously oba omuntu galinze obviously ne maama wooli oba tumuwadde kitiibwa singa tamala emirundi bonna abakazi yali abatadde mu nyumba emu osobola kinenya osobola banenya muntu jjuddeyo batenga bye bali naye buli maka gayina obwakabaka bwago n'ennono yaago n'abaana baago kyovula abaana bezzana bano bantu batinya babamanyi yabapolitikitinga nnyo bakweka waliwo omwana eyavuddeyo gwe nalabye ezzana bana byabufuzi ebyaddala bakulembeze kubanga maama mukulembeze tata yali mukulembeze maama kansala w'ekyalo kyebayita Kirimanyaga okitegeera maama waabwe kansala w'ekyalo kyebayita Kirimanyaga wano mu kisanja kiri ekyaggwa weesimba ogenda ku municipal ate gye bamukubira akalulu because maama wa DP eyamukuba akalulu wa Nuupu bo bali reserved nnyo nga tebanakwogera basooka kusensinga bano era bwena balabi mawulire neewunyiza nnyo oga nti baavuddeyo ne batandika okwogera eri muto waabwe oba mukulu waabwe nakyewunyiza ekyo kavidiyo ako basoose kampa kubanga yakampadde amanyi wakirimanyaga ewa maama awo yakampeereza nensooka katunyawe nti nenjagala omubuuza waki mwakalikodinze naye nenzijukira mukazi mukulu ate alina entondo nenkireka samubuuza naye nenkakwata ka vidiyo waliwo omuntu gwe nakaweereza natandika okukabunyabunya bo tebakabunyabunyiza bakaweereza abantu nga basatu naye nga balina ensonga zaabwe waki bakaweereza kyensaba abazadde bw'oba omuzadde tokoowa kubeera muzadde eri omwana omwana waakula atya takula maaso ga nnyina g'abazadde be ekyokuyiga ekiri mu bigenda maaso watamala emirundi ebiri kimu kyokka kyokka buli muzadde kyalina okumanya omwana wakulemanga okugunjula ewaka tomugunjuliranga mu bantu kyo kinebazizaako maama atamala emirundi ne mugaba omukazi oyo wakitiibwa muwa respect bavumye omwana we nebamuyita ekisiraani nebamuyita buli kimu ng'atudde abatunuulidde wati nga tanyega omwana we yafukutuse namugamba Junior komawo omwana n'agenda n'amaana n'akomana gamba maama jangu tugende maama olw'ekitiibwa kyalina eri abakulu b'ekika n'asigalawo kubanga amanyi muzadde ate mu lujja luli mukyala alina okugondera ebiragiro alina okugondera ennono alina okugondera ebyobuwanga byabwe n'atuula n'aswazibwa n'ayogererwa n'akola buli kimu ng'atudde awo credit yandaze nti n'omukazi oyo mugumiikiriza ate yandaze omukazi oyo yabuulirirwa because omukazi omulala yenna yenna nga naluwali temuvuma mwana wange awo yandibadde akwatira ebintu binaye n'atambula n'agenda naye yabaddewo ku lw'ekitiibwa ky'omwana we awulira ebiki byagenda okuddamu okwogera naye kyennaku ebyayogeddwa byafaananye ng'ebyomwana bye yayogera ngali ku interview tosobola kutereeza nsi ng'osiga kibi ku kibi kyova nze interview zange njawufu nnyo ku interview z'abantu bemuhostinga ezange zakudda okutunda kufumintiriza soogera gwe byoyagala owulire era bino bigenda kunyiza Junior era waddembe naye okuddeyo n'akwata vidiyo naye nanvuma nga bwayagala naye sijja mwanukula
because semuvodde semuvumye waza nnyonnyodde ekintu nga we kirina okubeera mu mateeka gaakyo. Bw'ogenda mu makya ng'oyagala kutereeza ekibi ng'okola kibi, ensi eba tefunye balance. Omuliro teguzikiza muliro. Omuliro teguzikiza muliro. N'abaganda ne bagamba ezenkanankana n'ebisiki tezaaka. Bw'ogamba nti gw'oyise Tamale emirundi omunnyonnyole naye ng'ate gw'oli bita, olina obusungu bungi, nga tolina mutima gwa kufumiitiriza na kwesonyiwa, ogenda mufaanana era meeting ejja kubeera bw'etyo. Meeting yavuddemu nefaanana nga ye omwana kyeyakola tekyali kirungi nga ye. Ogamba n'ekika nkivuddemu, simanyi mwakoze byo ogende Wakatikkiro, taata wange teya, because omuzeeyi yagamba entalo zange si ze ntalo zo. Bwe mba nina obuzibu ku gundi gwe tekikatako okubeera na buzibu naye, entalo zange zange ateekeddwa zeemalira. Bw'aba akedde ku makya kugenda mu bulamu butaggwaawo, entalo ze ziba zikomye. Mmwe nga mmwe abaana mulimu gwammwe okuprotectinga n'okukeera ku makya okutereeza ebyo. Kati nnyo ku nsonga eyo ogenze n'okola statement n'ogamba nti bw'aba akedde n'ava mu bulamu bw'ensi entalo ze ziba zikoze kiziwedde. Kaakati lwaki famire eno yeesitudde n'egenda n'ekiika embuga ng'emanyi oli yafa, entalo ze ziba ziwedde, ate kati okusaba kwabwe eri Obwakabaka okusonyiwa omugenzi bye yali aleese akoze, ki baba bakuteeka mu nkola? Nga we nagambye nti Obwakabaka mulimu abantu abaagala Obwakabaka okusinga ekintu ekirala kyonna, ng'asooka okwavuwala amaking sure nti kabaka we ali bulungi. Mulimu Abaganda abaddala bakasangwawo nga yiwa abaalaba ennyumba ye terina blessing ya kabaka, aba awulira ekitundutundu ku bulamu bwe tekiriiwo. Bogende mu Buganda okwetondera Obwakabaka bwa Buganda nga bayita mu kabaka we wabweru si nsobi. Tebakozeseza nnyumba ya Tamale mirundi. Ennyumba ezo za mirundi ebiri. Ennyumba yazaala Tamale mirundi ndala n'ennyumba ya Tamale mirundi ndala. Ennyumba ezadde mulimu gwayo okutereeza ensobi z'abaana baazo. Ennyumba ya Tamale mirundi eyinza okuba teyagala kutereeza nsobi za taata waabwe, mulimu gwabwe, because taata waabwe afudde aba talina kyasobola kukola. Mwe abaana abasigadde ku nsi, era kino bagamba nga tuli mu meeting, nga tuli mu speech yange awo ezana mu kyalo kye bayita Kirimanyaga, nabagamba omulimu gwa taata guwedde. Mulimu gwammwe okwongerayo erinnya lya taata mu maaso. Mulimu gwammwe okutaasa ensobi za taata ze yakola maaso. Naye munaagaana okutaasa omwoyo gwa taata wammwe, tajja kuwummula mirembe. Tamale bintu tali mu kuwummula mirembe. Ayinza obba nga tayogera, naye ebikola ebigenda mu maaso biraga nti no ne gyali tasobola kuwummula mirembe, because omuzadde tawummula paka nga ekintu kimu kyonna kyatonze kimaze okuggwa ku nsi. Nkikuddiremu? Omuzadde omwoyo gwe teguwummula paka nga buli kimu kyatonze ku nsi kiweddeko. Bw'obanga yakuzaala yabazaala abaana bana n'afa, mwena mumala kuggwa ku nsi n'alyoka awummula mirembe. Bw'obanga mukyaliwo nga okyaliko omu, aga Katonda tasobola kuwummula mirembe kubanga alina okutambulizaako amaaso paka bw'oliva mu nsi muno. Era tekigaana nsobi keera ku makya kugamba Mukama Katonda bazadde bange bawummuze mirembe. Bw'oba bali mu bulamu bubi nga nze omwana ntasaako ebikolimu bye baasiga bireme kukwata baana bange nabazzukulu bange. Naawe tosobola kuwummula mirembe paka nga abaana bo bawedde ku nsi. Ate ne muzadde tosobola kuwummula mirembe kubanga abazzukulu be bakyali ku nsi. Okitegeera? Omuzadde yazaala abazzukulu be bazzukulu bannakabira bazzukulu mpaka omusaayi gwonna nga guweddewo, omuzadde ng'awummula mirembe.
bwabanga omuzadde abaana be yazaala bakyali ku nsi tasobola kuwumula mirembe, kati omugenzi tamala emirundi tasobola kuwumula mirembe. Ebigenda mu maaso bino bikulaga nti gyali yandiyagadde okuvaayo okwogerako ebigambo ebimu naye tasobola, because wiiri y'okwogera bagimugjeeko dda, wiiri y'okubeera mu bantu abalamu tagirina, ali mu dimension endala, dimension y'emyoyo, dimension y'okutambula, kwagala okwogera ekintu ntosobola kyogera, dimension y'okwagala okutereeza ensobi zo naye nga tosobola zitereeza, because obwo bulamu tukize tugane waliwo dimension y'emyoyo. Bw'oba okkiriza ensi nga bwetambula, there is life after death. Waliyo obulamu ng'okufa ng'omaze okufa. Kati omugenzi bwabanga yakola ensobi ng'ava mu nnyumba, ekyennaku ekiriwo lwaki bamulinda okufa baleke batereeze ensobi zino? Yesu bajja agamba yali muzibu yali atiika bla 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 bla, but ng'omuzadde akulira akasoli ako kemwagala okutereeza newandibadde omulimu gwandigenzeeyo nogamba mu Katikkiro byonna omwana byali mukola si bya taata waffe si bya nnyumba yaffe, n'atutegeera nti no famire eyavuddeyo eya taata we negenda ewa Katikkiro yeetonda ng'akyali mulamu. Omwana atamala emirundi wetuba tugera munenya tumuneyo kitono, because naye agendera ku ekyo taata we kyeyamulaga nti Buganda mbi, Buganda tesaana kugyetondera, Katikkiro musajja mubi, enzikiriza yeeyo. Naye nga nze Jacob nzikiriza nti nali nfunyako chance na meeting Katikkiro nga nze era nze nasimanyi nti Katikkiro amanyi, twali awo tututte oluwalo twakava mu byakalulu najja abuuza abantu, bwe yatuuka kunze nayimirira agamba Jacob oli ota, ne mugamba Katikkiro mmanyi, nagamba sha nkumanyi, manyi bulungi, nkumanyi okolanga ku terefayina nga toyambadde musipi, simanyi ng'omusipi ogutadde ekyamaaso ng'okitadde, nkumanyi oli otya, obukulembeze bukutwala butya, bwakukyusaamu bwasigaza embeera ze zimu, ne mmanya dda nti Katikkiro mmanyi. Naye kyanyamba nnyo kubanga emabega nalina ba LC bava mu kitundu kino ne bakansala bagamba Omuganda tajja kufuga mbonamwaya, naye Katikkiro bonna teyayogera nabo, yayogera nanze ataali Muganda. Nagamba Jacob oli otya, ngamba Kabaka wa Bweru amanyi. Nafunako omukisa okukwata Kabaka Mwenda Mutebi mu bulamu bwange, naye njagala abasajja basatu nga njagala mbakwateko mu ngalo. Bebania Kabaka Mwenda Mutebi, President Yoweri Museveni ne Katikkiro. Katonda nanyamba bonna ne mbatuukako ne mmanya lwaki Katonda yalonda abasajja abo. Okitegeera? There's a reason why God created Kabaka Mwenda Mutebi n'amuteeka ku Bwakabaka. Muli Baganda balala bangi abantu badifuza bakabaka, niye Kabaka. Kikiza kigaani waliwo ensonga lwaki Bwakabaka bwa Buganda busoundinga nnyo okusinga Bwakabaka obulala. Bwakabaka obulala kituufu ekyo. Because Katonda yabuteekako ekintu ekyenjawulo ku Bwakabaka obulala. Obwakabaka obulala bulina amaanyi mu ngeri yaabo, naye butwala nabo Bwakabaka bwa Buganda ng'Obwakabaka obufuga Uganda. Kati obanga family atamala emirundi senior olunyiriro yavaamu lugenze ewa Katikkiro bwetonda, nze nandibadde manyi ng'omwana nti bakikoze, nenzukiramu ebigambo bya taata byayogera nti entalo ze zibazize, nenkirekawo nekitambula nekigenda. Nyinza okuba nga saagala Katikkiro, naye Katikkiro Kabaka wa Bweru bw'omuvuma olwaleero tomanya. Nga we nagambye essaawa ze mulimu abantu abamu tasobola kwogera, tasobola kudda okutuna ku kamera n'ayogera ebigambo n'ayogera nga gwe oyogera ng'ajja kukozesa means endala. Agamba nti kale obuzibu bwaffe kireka mu nvubuka ono avula Obwakabaka, kati omusirize najja bwe nabakwatako bukwasi bwe bati obutwa bw'ennaku zino omusajja ajja nakukwatako bukwasi bwati nga alina akatwa, ogenda okutandika okutegeera nti bakuwadde obutwa
nga buli kimu ekiri mu sisitimu yo kifudde ebyenda bifudde simanyi gundi bintu byafafa dogera okutuuka nga baga munnange tokyayinza sigazaayo mbali bw'abanga tamala emirundi teyakubibwa masasi nga bwe batuze tulaba tekitegeeza Junior tebasobola mukuba masasi kisoboka ayinza okuba nga omuntu avudde naga nga yayagala nnyo Obwakabaka nakiteeka mu nkola nekiba ekiri bamukuba nava mu bulamu bw'ensi eno ne batatuwona nsonga lwaki bamukubye n'abamukuba bali luddawa tebagimanyikiddwako. Waliwo gavumenti ya NRM n'Obwakabaka bwa Buganda mu ndowooza yange gavumenti ya Buganda eyinza okuba nga tewagira NRM naye ate NRM yagireeterayo okubeerawo erina ogiwa respect era webanga egenda kwogera ku nsonga za NRM ezikwata kisajja kikulu era ezanukula mu kisajja kikulu si kumalagga kwogera kusanyusa nsi kubanga Obwakabaka bwa Buganda Bwakabaka gavumenti namba balina ne paliamenti yaabwe sengeri kyali kisoboka bani badde nga Vatican bani badde ne sente zaabwe kubanga papa ayina sente zizo badde okimanyi ekyo naffe Obuganda twalina sente ezaffe ekyo benenera mu kutuula okukomya Obwakabaka ne bino ne babijjawo ne bagamba tontabaala sikutabaala tokola kino sijja kukola kino bw'ojjukira olutalo lwali nga baganye kugenda Kabaka ogenda Ebugerere Kayunga eyo President Museveni anoonya Kabaka n'agaana n'okukwata essimu yali Kabaka yakera mu makira ga bannaye bantu bange ngalaba abantu bafa naga abantu bange kino kikome ensi neetereera wetugenda Kasese eyo Obwakabaka gwe baasiba oyo omusajja amuleetera miji bbiri ozimanye zitubera mu independence nga zirambula ekibuga yazeeta miji bbiri nezitupakinga waggulu awo ezo miji zivaamu eddoboozi ogenda odduwulira ngaetuuse Entebbe gogera dduwulira nti odiriwana eddoboozi ng'eri Entebbe okitegeera egenda okuyitako wano okuwulira nti eyiseewo nga yatuuse edda gyeraga naye omusajja yakulaga nti nagireeta nagiteeka ku lubiri waggulu naga nkuwadde eddakiika 10 kati gaana okuvaayo bakwana nti oli Kabaka kati nkuwadde eddakiika 10 gaana okuvaayo abantu bali mukufa simanyi oli kati gaana muganda nga Kabaka yavaayo era Kabaka nabamukwata ne mutwala mu kkomera atalina wagaanira ne bamwana gundi kati tukutadde naye tokkirizibwa kuvuga kuvaano kukwata mbalala oba kukwata gundi nekiba oyo Kabaka oba Kabaka bwetole bwalina omusajja bamuyitaani so enanyini shero ezisinga obungi mwerabidde erinnya ne Mukama naye bamugamba yatta omuntu ne bamukwata bamutwala ne bamuteera Luzira n'abeera Luzira Bwakabaka okitegeera bwanga gavumenti erikesa okukwata ku Bwakabaka nesirisa Obwakabaka kati gwe omuntu wa bulijjo oba omuntu eyalina taata we yali akola mu gavumenti oba weesigulidde ki kyova kirungi nnyo okukola emikwano ng'ogijja ku taatawo n'okukulyetingayo ejijjo egisobola babuloga batinya basobola okunyonnyola ensonga ya Tamale emirundi nga tebekubidde sayidi nosobola nti Tamale emirundi yali mukyamu ne famire badde nkyamu Tamale emirundi yakola kino because babuloga bonna bonna bajja kutya Tamale emirundi obaddamu nobbaisamu eggaali okitegeera because si ye muntu omwangu ye muntu alina numbers ng'ayogedde nga atadde kamera ye wali n'atandika okugera bino abantu bajja bikkiririzaamu nze waliwo abavubuka babiri banzirirako ne banvuma simanyi ndi musezi simanyi biki omuntu omu nankubira n'agamba bwekira ninindioddemu abaana abo naye nkubazaako kintu kimu kyokka webale kubeera musajja ategeera webale kukuzibwa kyokka nze gwagamba yakuzibwa nabeera street kid ku myaka 8 nga ndi street kid Kampala seba yakuza nga wakuzibwa yangamba webale
bulijjo nninda oddemu abaana abo ne weebale keera ku makya kubeera musajja ate weebale kuzibwa naye abanvuma bonna bakulya mikono gy'abamama baabwe ne taata waabwe baafuna omukisa ne balirwako nze saafuna mukisa kulererwa n'ensi yandera nemanya ensi kyeki nti ensi oyinza okuba ngaolina amaanyi abantu kuwuliriza yesu balina but waliyo abantu abalaba entegeerayo enneeyisaayo okwata otya ensonga so nze ku nsonga ya Tamale emirundi ngimaliriza tugimaliriza bonna bakyamu Tamale emirundi junior mukyamu ne famire yaabwe nkyamu famire webeera enkyamu bwawano tosobola kukeera makya kuyita kutereeza mwana wa muntu n'omuyitirako ate n'abaana abalala omwana gw'otakuliza munda y'emu laavu tefaanagana n'omwana gw'okuze munda y'emu omwana gw'okuze nga maama y'omu ne taata y'omu tefaanagana okitegeera bwe bala nga tefaanagana kiba kitegeeza famire obadde yaga kutereeza Tamale yandibadde bayita abantu aba eyazaala omukulu w'ekika n'omwana naye mugamba akoze ABCD weetonde yonna gyogenda okwetondera tetwagala kumanya genda weetonde famire terina musango keera kumakya okugenda ku Bwakabaka okwetonda ebyo eri omwana waabwe byatuusa ku Buganda terina musango kubanga yabadde ekuuma ekitiibwa kya taata waabwe oli atali ono famire ya Tamale emirundi junior famire ya Tamale emirundi senior oba teyagenze oba yagenda yemanyi okitegeera noba nga yaweekirako naye terina musango because eva mu lunyiriri luli Tamale emirundi okeera kumakya okudda ku gundi n'atandika okuvuma abamukuza abakuza be n'atandika okuvuma baganda be n'atandika okuvuma Obwakabaka bwa Buganda kubanga ovuma Katikkiro oba ovumye Obwakabaka Buganda bwonna kyali kikyamu ensonga yandibadde agikwasa kyajja kikulu nga taata we yamugamba nti entalo ze zibazizze nabeera mu nsi muno ng'asobola okugenda ne mu Bwakabaka nabeera mu nsi God forbid ensi esobola okukyuka God forbid ensi esobola okukyuka kabaka mwenda mutebi n'abeera nga ye president nga we kyali ku taata we nti taata we yaliko president wa Uganda yasookera ddala history repeat itself amuzungu wagamba nti ebyayita biddingana God forbid munasonyi okwogera nti God forbid because ne NRM ina abantu abajagala God forbid Obwakabaka obusookera mu makyanga oba president buvuddeyo nga kabaka mwenda mutebi ye president naye nga wamuvuma onootunula otya mu maaso ge nga ye president ye kabaka onootunula otya so fundikira nga ngamba Tamale mirundi junior yalina ensobi ze naye tumutegeere nti no mwana eyakaluzingako taata we va kufa baguma emitima baluzinga bataata baffe nga tukyali bato ne tukimanyiira ono aluzize taata we nga mukulu ate nga taata we serebu ate nga taata we mumanyifu ate ng'era amanyikiddwa lwa taata we kati ensonga azikwata nga ye wazirabye tumunenye kitono wazira tusobola omugunjula mu ngunjula etali yamuvuma namuboola mu ngunjula etali yamugamba tugube mu kika nga ye we yakyegobyemu tetumulaga tutulinga nga ggwe ffe okugunjula tugenda kugunjula we tutyo nti okuva mu kika si ye solution wazira gokera kumakya okutegeera ensobi zo ye solution